ekyamukubiza kubanga tamusobola kubanga amusobola kati ate nga ate yamaze kati anyiziira ani anyiziira Palasa akatengo kamukutte anti yatidde lwa kivulu kye ne kali ka teri kivulu kyamu si kye yatidde ki gundi champion mado gudo champion gudo agambye agenda munoonya ani afuga eggwanga lino champion gudo yagambye boyi gwe okubye kibanda naye ogenda tegeera ne Palaso mu America Palaso yali mu America nga gangster nga tanajja Uganda kuyimba kati ganga za wano sizo ez'omu America zikola zitya wano ez'omu America bekuba masasi wano abayaye bakujjamu amannyo limu ku limu nga bagatwalawo omuyaya ayinza okutuyimirira naye agenda ondeetera amannyo ga Junior ng'ayagala kaago ne baleetaana nkongeddemu sente naye abantu basiga bagamba kabadi kituufu kasoose kuba kabadi naye gye keesembedde gye kaasembedde tekakyali kabadi lwaki ogamba booti ali akati alien skin bimunyumidde kana alien skin yavayo mu video mwenyini nakati kabadde kabadi omusajja tasobola kola ki kunkuba gye byafundikidde video gye yakoze ku TikTok ng'ate byayogera biki birala yagambye atya ati akati mu whole picture kyenajjemu mu video ya alien skin ekulaga nti kubanga mu kabadi kano Palaso yafukoze eki yakubye yafunyemu nti ekivulu kye concert tubadde tetugikola ki tetugimanyi ne alien skin alina naye okulaga abawagizi be n'abamukkiririzaamu abageto segera ko alien skin yatuuse ekiseera okugamba abageto tibanna ekintu tukireke bo ne bagamba kwa Palaso abasirikale abasanga abageto ewa Palaso babakuba abasirikale bakuba abageto bakuba amagye ga alien skin kati alien skin yaganze sikuyinaako buzibu mu kabadi kaffe naye bali abalala tegeza kavudde ku alien skin kati kagenze mu magye Palaso alina amagye ati balumba amakage emakindye nga banoonya eki bwe yamala okuba alien skin addewo emakindye alien Palaso kati bano abalumba amaka ga Palaso si alien skin yabasindika baali bageto youth abalumirirwa omutima gwaki gwa geto oba gwa alien ogwa alien skin nti omuntu waffe bamukuba batya bwe batyo tebadda ku Fanconi Forest Fanconi Forest ye command center bo tebadda ku ki ku command center balumba bulumbi abali mu owino ku front line abali mu owino story yasanga bali mu nkwacho ne bagwako ne bagala kigenda maaso mu gwanga nti maje bamukubi ani amukubye Palaso tumanyi wabeera nti paka ku gate ya Palaso agenda okubira alien skin nti wange akabadi nga katabusa sajja nga bagala kundi amubunyama nti abo siki sibanyimanyi champion gudo yali ludda wa mu kabadi kano champion gudo bodyguard wa alien skin ati champion gudo mukogera kwa kulaga nti Palaso ne alien skin babadde ba mikwano which is true era sigwe munundi gwa alien skin okujja okukyalira Palaso babadde ki bachali nnyo babwoya kubanga alien skin teyavudde buvyeri nagenda ku studio wa muntu gyatakola ki gyatamanyi era gaali gye yatambudde nga ogende wa mukwano gwo gomanyi yazze naabo babiri ate nga sibe bali abalina amaanyi kuba ya champion gudo ye yandikulembedde security singa omukulu yadde agenda wa watamanyi agenda ku front ku battle front champion gudo agamba boy wawunyinga sikola ki
ne Palaso ng'alina akanyama champion Gudo amusobola. Champion Gudo yakuwako wano Miki ng'enseera ba Champion Gudo si mwangu. Wano Miki yagenda neyerimba mu Champion Gudo. Champion Gudo ogulago bali baleese okuba omugenzi Isima. Namukadde. Isima n'atya mu Champion Gudo. Nanti asoboke. Obuyaga buyinza okuba omusanga k'enjaga yajjo n'ey'omwezi n'asooka. Nga talina kyejusa. N'asooka kuba n'akuluma n'ebbeere. Isima mugenzi alina ebbeere. Era omugenzi. Olutalo n'alukola ki? N'aluvaamu. Kati amagye ga Alien Skin galumba ku gundi ku gate ya Palaso. Galumba ku gate ya Palaso. Oli amugamba nti abo alalumbye. Gate kati olutalo lwavudde ku Alien Skin erituuka lwaki? Lwa ghetto. Kati Palaso n'abaako amapeesa ge yakola ki? Ge yanyiga. Ge yakuba nti abange ndi waka. Aye ka yakubira mukulu we. Mayanja Sababad. Kamiliyoni. Newunya ne Palaso lwaki yasoose kwebuuza ku mukulu we. N'amuwa ku notes. Omuntu eyabuuka ku kizimbe n'amenyeka. Amagulu. Olwali lutalo lw'amaanyi ne Tanzania ssebo. Olwamubuusa ku kizimbe. Lutalo ki olwaliwo? Ndeka saagala genda mu eyo mboozi kubanga ojja kunoonyesa bamayanja family. Mboozi ya munda nnyo abagimanyi yaffeffekka ojjukira emisinde gyakujja wadonizera. Sajja musana kati ndoza Palaso n'akubira Sababad. Sabayimbi. Jose Camino nambe mu Uganda. Amugamba baba. Bukyanga nnya Bubad. Lero embuzi ya Simowe ezadde akaweewo. Embuzi ya Simeo ezadde akaweewo. Olusaba lwanyi yamuzeemu atya. Ng'ebyana bya ghetto byabadde bweru. Ku gate. Nga bya Palaso tugenda kulaawa. Agamba ate nga nkola Love Fest. Naye tunulako ng'olwedde mukomole. Nga byaga mukomola go. Ebimugamba Palaso balabika bali abakomola baali bagesi. Ffe tugenda kukomola mu Busiraamu. Palaso ezo tekijja kusoboka. Awo so yakomye otegeera. Adduka ayagala ayite emmanju. Ng'emmanju eriyo omulyango ogufuluma. Ati gete emwetoolodde. Balumbye kino kyala ati alumba Yerusaalemu ali ku bw'emabega n'emmaaso. Emabega balumbye n'emmaaso balumbye. Muganda we Sababad n'amugaa Palaso. Ky'oba okola. Kambeeko gwe nkubira wano. Amagye ne gajja. Bakubye abayaga emiggo. Eggula ekiro. Goza lwaki baze ku TikTok? Ng'olwali yali teruganye. Katutuze mu bbanga ku mitimbagano. Embooko yavuga. Ewa Palaso awo. Basiga bali mu malwaliro. Ne babakuba ne babalumba ne mu Fanconi Forest. None babakubirayo. Terwabadde luto bwe luto. Lwabadde lunene nnyo. Basooka ne bakonkona ne Fanconi Forest ne bagaana okuggulabo. Ne bamenya gate. Bakuba Fanconi Forest. Eno yali military police, yali just police oba fire kusikwadi. Embooko yavuga. Kati Fanconi Forest babasanga bakola ki? Ati Fanconi Forest. Kubanga eriyo base. Fanconi Forest omukulu. Yembo teyaliimu. Aliyeni. Aduumira amagye. Alabika Palaso. Ayina okuba nga yamutegeezaako naye nti muganda wange. Fanconi sooka ogikole ki? Ogyamuke. Mutiitiizi nnyo bw'atyo n'adduka ku beesi. Kiranga okulumba Uganda. Kati olaba yadduse ku poliisi. Gwe tewamulabye Kabangali. Naye abadde Alien Skin nga naye nga atali Alien Skin. Denja nga otudde Kabangali. Sajja yakuba n'agamba Boni Anrule naye yafunyeyo abamuluulinga. Yafunyeyo abamuluulinga. So olutalo bwe lwabadde. Kati
ne badda ku TikTok ng'olwaddala lugaanyi. Olwafundira endwagaanyi. Buli wolaba omuyaga ng'ali ku kamera manyo wali kugulaawo. Amana le bodyguard wa gondi. Wali kugulaawo. Alien nga omulira guwandira mu kamera. Ati bo bagati bageto YouTube ne muli omukulu aduumidde tetujja kukkiriza ye talumba. Aduumirira wano. Kyebamukoze yakirabyeko. Champion Gudo tebamusanze ne ku Falcon Forest. Kati Champion Gudo yabadde wa Champion Gudo yayingidde ensiko. Oba bamuyisewo nga balooza kaana kato tekabiriimu. Ka Champion Gudo yetaaga okkuba embooka eso bbiri wa Champion abuta n'addayo ku ssomero mu pittu. Champion Gudo yetaaga emigeeji ebiri gyokka egy'amagye. Abivi n'abasajja b'amagye bakuba kibooko amayirungi ne gasooka gamuggwako akwatirawo peni n'ebitabo enkyumusanga Kampala State Parents. n'oluzungu lwaye alusobola. Gwe tewalaba gwe kyali mu kalulu wano kati alien skin bw'aba alien Bob Wine Dragon segera alien ne Dragon kye kisinga amaanyi. Sebo Dragon wazirabako walalabyeko firimu gye bayita Game of Thrones nga Dragon eyo kyekya eyo Kampala yonna eziwanda omuliro zina n'ebiwawaatiro ezo ezibuuka kyayita Dragon kituufu naye bakuba geto mu kalulu ne babivaamu era kati gye bali emagere bali muwuga bakera busabala kulya byannyanja. Kamande Mutwe yajja ku TV n'akaaba yaduumirako. Abo bali eni skin tebalina nabye baduumidde. Wana abasajja ab'Edi Mutwe baatulanga eri mu lubiri emagere ne baduumira attack muli bangi mba mirane bamwambula yali anyumya story n'abwatuka omulundi gumu n'akaaba era Edi Mutwe akamotoka ka ice cream kasita kamuyitako tululu adduka ng'adduka alagawa kyeyalabako yakiraba umalusoko bwe yitewedde Mutwe n'akamotoka ka ice cream ayitoloza polisi bazeemu ku muki badage emboozi ya person alien skin netusokotudde gye yatandikidde akazannyo kano katandika katya Paraso kwa buli omu ayina version eyiye ey'emboozi Paraso concert ye badde mutuddemu Love Fest. In fact up to now people have just realized nti abadde ne Love ki Fest njagala okole sample space olabe how many people knew about Paraso's concert. You'll be overwhelmed. Nga bangi nnyo. Batono babadde batono. Ekintu kyo kibadde kimutuddemu. Nga kakati abayimbi baategeera. There are so many musicians competing for the space. Kaya kuba abayimbi tebalina ssente tasobola kusasula babbulooga bamulangire. Abayimbi tasobola kusasula TV zimulangire tegeera. Ateekeko fulaya ateekeko biki posters drive byonna ebyo ne bapromota nabo bwe bafuna ennaku zino who must do all that I have said in some instances. Amanyi gaabwe matono. Kamiliyoni ekivulu kye yakuba recently. Ekijjukira kye yakuba. Wanirugogo cricket over. Promoter wo mumanyi. Biggie. Mbadde mulwadde akukyala. Ekintu kyali kimutabuseeko. Kamiliyoni yamala kyekwatiramu ye mwennyini. Nendaba nga baabasiima bajjebbi ba mutima be bali ku zi drive. Ngera abamu ku bo bakwano bange mu kampu ya Kamiliyoni baatuka okumbuza oba kikazi kino kyajja sula muyimbi waffe. Wakwate yakwokyanga kyekikwogeza bwoti. Kamiliyoni ate mukwano gwange. Ngamba Biggie. Ngamba Biggie promoter. Tekugambye. Teyakwokya.
ayinza okuba teyanjokya naye ne beyayokya bamuyamba ki oyinza okwokyewa kyamu yayokya omugenzi isima kaye wisdom naye yali ku gaali nga wali ku ya paraso nze teyanjokya kakati kanyatu analyzing nga tetuli ku kwokyo basikwokyo Chameleon Katonda laba wamuyamba amayembe ne gasuula stage yali blessing in disguise. Chameleon yasanyuka zagenda okwera essaawa 8 ng'essaawa ekikalu naye Chameleon nga banne Katonda bwe yamwagala oba amayembe gava enkuba yava Masaka nejjanga esala lwera yiyo busega yatonnyawo wennyini era kasita stage yagwa Chameleon yali amaze n'okwamba bebe kunamuga Chameleon weeyambule tyate stage egudde yase ekikwe nanga Mungu wanjagala nnyo mukama wange nze atalina bwendi mu maaso Chameleon bwetwala banga akaaba ate ogamba yasanyuka kati wali agala akole tears of joy leka naawe kati teyafunamu at last yafuna sympathy vote yafiirwa ki yagende wa genocide ne bamuwaki compensation ekivulu kyali kya genocide ate kyali kya genocide bakubagiza bamukubagiza osegera kati wali yagenda otuuka ku kivulu nga sente zivuddeyo ate nga promoter yali yamuteekamu Chameleon yali yeteekamu ate kakati bamusasula promoter Chameleon already was paid kazi sente zava mu sympathy ziri sente mu condolence nga bw'ofiirwa omuntu zo tazoogerako nze nina abantu bemanya abaddamu oggula ttebe emirundi egyo kyabi bannaye ekiri kyakoze eki kyayise naddamu n'atunda buto tiketi mbagagga ewa mukulu we yatuukayo mukulu mama Fiina n'abayisaamuwa eggaali tegera kati it was a blessing in disguise because what do we call a blessing? The end game justifies the meaning. Kituufu kiwedde kitya yafuna abantu najjuza ne condolences ze yafuna ne compensation gye yafuna ew'omukulu ebintu byaffe byayononese emizindalo gyayononese sibabi kibyayononese abantu okka abafiirwa mu kivulu ekyo bambi be bana abaali baleese ebintu byabwe okubitunda abachipusi soda amazzi butambala switi abo be bakola ki ab'emidaala be bafiirwa naye bali abawaggulu promota n'omuyimbi we kyabawa obudde okuddayo okukola ki okulista strategy nga ekyo pika kyagiseewa palaso kyoga palaso abadde mu kutya nnyo nga atya ki ate yakola drive palaso wakamulaba emirundi emeka ng'akuba abantu yali byaddanga yakakoma mu kamera lwaki yakikoze kati lwaki yakikoze ekyo oyinza okuba omuntu omuyimbi ku that magnitude mu kamera oza palaso musiru yetategeera kiri it was planned era ne gundi navo nagamba it was teyofala ayinza okuba naye tugulemu kimu oluyo olwo palaso yakubye alien Skine singa adde baluku bansasudde sente yamukubye agamwa naye ku lunaku olulungi nga assistant tebandikubye palaso ebibala ebyo ne babyasa wandirabye sawuna gwenyige embalabe abalani Skine baveeko baali bakubi babikondi alien Skine alina sawuna palaso yali bani mutemu sawuna ne bamukuba embalabe ne bazaasa amanya 3 ne gagwa wali katubateeke mu kisaawe wali enamboole tubategeke nga basima taliiwo jebbi taliiwo Chameleon taliiwo alien Skine aliwo yekka ne palaso kalwacha alien Skine waba ina amanyo wacha tamuna ne champion gudo wacha tamuna oli bodyguard wo ate kweti bonna ba champion gudo tubaleeta tulina ba candidate babiri tubase namboole 1 on 1 omu mu red corner na mu blue corner olabe ne palaso ngakuba ebyombo oli palaso gangster ekivubuka kyakuba gundi bawunsa nekimusasula
Nenga kimukubye. Gozala ki Palaso yetonze. Teyamaze n'agamba nsonywe. Naye oluyolo tosobotokere ku luyi. Oza Alien Skine wamusasudde sente nga mmeka omukuba oluyolo. Ate kati Alien ebimukwata kwe yakubwakubwadde. Alien Skine essanyu lye. Liri kati mu kumwogerako awulira essanyu. Singa Palaso yakubye Bebe Kulu. Tekisoboka naawe. Ati kati olabye tekikola ki? Lwaki yakubye Alien Skine? Ati kati Alien Skine ye bimunyumira. One is an upcoming artist akyakubwa. Two, so buli upcoming artist alina okukubwa. Lwaki bawa respect okuyimba eringa Domitri muyimba prefect betojja kubala kuwa buyimbawo busatu mu local down sitya local down sitya danger sibanyanze biki n'ebirala byayimba afulumiza n'akapipa kayita sole nyimba nya ojje naawe sobodde ku mmeeza ab'Edikenzo kwe batuula sajja batuula ku mmeeza nga liri wayini amuli wano Beyonce amuli mabega Kenzo nga Jay-Z yamugamba nti can you give me that cup of water? Ozemu ebintu byetwagaana ku sheno ozemu ebintu yakusasula nomini yakusasula yaleeta BT award lero ekyusiza kati Kenzo ali mu federation bagenda kufuna billions 3.2 kakkana ajja kuwa ku sente Kenzo ampa ku sente tekimukuwandiisa omugaati mungi olusoke drondo mukuba era yita talinga Bobby awadi kije yasoko gyasema men is league anti nangera sibema men international ajaziwangula tetumwinako bilioni meka bagenda bwa bilioni 3.2 mukubire wamache ekibe sizza ku bulijjo nebuuza siba natulo nakululamba jali tavaayo siba natula ku hoteli olunaku lulamba ngainoku negwe Alien Skine tunamulanga agenda mu federation lwaki ate Palaso jalinga omukulembeze wa federation n'okuba omwana bwoto ng'oli kakiiko akafuga abayimbi mu ggwanga lyonna ekyo kyo tukivumirira Palaso ekikola kye yakoze ekyokubira ki ne bwataba muyimbi Palaso talina maanyi gakola ki gakuba muntu era singa Alien Skine abadde alina balooya namugaafu ne balooya ebyokuduumira biveeko bya kisiru talina kyajja funamu kwereetera bwereetezi ki bizibu anti bagamba oli wakwatakinga ku street nemiyise nayo dealing naye kinna street President Museveni agamba olawa boda nga akugoberera yimirira omugambi kati singa Alien Skine yakubye Palaso nena nga okyansobedde kyokka poliisi weyazi yakutemba Alien Skine kati gwe tokiraba anti oli munnamawulire weebuuza ebibuuza ate n'obiddamu lwaki ekizibu nammwe mutusumbwa lwaki poliisi weyazi yakutemba bantu ba Alien Skine ate nga gwe bakubye ani amumanyi Alien Skine bamanyi Makindi ennyimba ze tezinnasala Kampala eno animal farm nti the animals are not equal gwe tulati gwe bakubye ate gwe bakutte naye yabuuse Kabangali yannyumidde bajjamu kuba essasi omulundi ogwo naddako agira azibuukako Kabangali nza okubuuka Kabangali ya poliisi ez'okuba essasi kale gwe genda obuuke ku y'amagye oba gwe weekutte nga weekutte ne weeta you have a right to run away kale you have a right to run away mukabina asooke ate baligiramu Indonesia dola emitwalo egyo ozirike Alien Skine azina poliisi ekwata etya n'odduka ajja kusaba Bobi Wine amuwe ku sente so Palaso tukivumirira ekikolwa kyewakoze you are past that wabona azannya obubadi abuuze ku muganda we Chameleone alabye akabadi akamulakira naye yalekerawo buzi nanyo kati yali emutuddemu nakuba owaki owa boda nga n'owa boda gwe bakuba tavaawo kikyonkuba n'omusajja gwe kikyonkuba nga n'akwata kamera ali positioned omanyi wayagala okulagira nti kano kabadi position ya kamera we yabadde wokka Chameleone azannye bubadi naye simanyi lwaki muto we tamutuuza wansi namugamba tuba wange
bobo nazanya obadde tozanya obadde obunakulakira omwana ali ku Facebook n'agamba ake South Africa tekakola ne kano kakoze ake foto yalekana bagala mutta mbu yekwese family eyo gye bagala okutta yekuba ne buli anabagenda mu kosa talina kuba bantu kamilioni yakuba wa boda parasa akubyali era kakati buli abantu abo family buli wetegeka concert buli omu yekweka abantu bekweka wiza nakubani ngainayo concert ate ndumbona bambi wiza yeta ina buzibu simuzanyi wawo badi efuje yalina ng'oli muganda wakyali omukwano gwe wiza radio nene babeera mu bbaala wiza yinza tuzanyira akabadiko k'embaga wayagala nnyo abakyala naye bano ababiri saaba badde alayika muganda we yamugambye yamugambye mwana wa maama weetonde musajja bukambwe kyogamba abumanyi olidde yayogedde wadde ekigambo kikamiyoni nga tatya ddenja oliddeko yayogedde wadde ekigambo anyway nga twagala omaliriza magezi kigo wa Alien Skine tandikene Alien Skine kwaye muto Alien Skine ozze mu limelight oyagala erinnya likole bulungi kitegeera ebyo byokutambula ne gurupu z'abayaga bifeemu Alien Skine alina omutima omulungi sente zakola azibawa tubula abamwagala nnyo bano abaana abawadde opportunity naye getolekeremeko kulembera kitegeera erinnya likole ki likulembere ne music wa mukulembere okay okuyimba olina okuba neki n'empisa kitegeera olina okuba n'empisa ng'oyimba so okuyimba olina okuba naki n'empisa ge magezi gemuwa ate Paraso mukwano gwo gwange Mayanja family mukwano gwange kamiliyoni ebyokuba abantu babikole ki ate Paraso kamiliyoni muleke tali mu nsonga zino twogere nnyo ku Paraso ne kamiliyoni naye akuba yeetonda kuwa boda yeetonda yakola ki yeetonda n'agamba wa boda akavidiyo kali era Paraso era bwe yeetonze Paraso ne kamiliyoni mwebale kwetondanga buli we mukubanga abantu naye now the music industry should be out of that tweyongereyo nga tukuba omuziki baddeyo mu studio bakuba omuziki fe tujja kukola ki tujja kubeerawo nga tuba supportinga we don't agree with violence ekyokuba abantu kyo kintu ki ate mwewe ekitiibwa abayimbi mwewe ki ekitiibwa baffe tukyewa there are things now ebitakyakola abantu batakyayagala yes boss tegeera tubirabye tetukyabyagala ebyali byadda